mulamwa mukulu nnyo basemiramwa ne bannamiramwa bagutuddeko naye bw'oba oli wooli n'owulira ensonga nga toli mu mativu muyo jangu ogiruŋŋamye tusobole okubeera nti twejja mu nnabwono gwe tulimu kubanga twewaayo okubeera nga tutambulira ku kwesomesa ebitatusomesebwa nga naye ki bye tubinoonyaamu ge mazima gaabyo bino ebigambo bye twogera si bye byenkomeredde gwe naawe vaayo ng'olina obukakafu bwakyo ojja oluŋŋamye kijja kutuyamba nnyo tetugaana naye ffe tukugirayo ebyafaayo ne ku bye tumanyiiko ne tugeraageranya kiddala ki kye twalitambuliddeko tweteeke mu kafaananyi k'abalamuzi kiddala kino kyali kituufu wadde wange yakikola kubanga n'omwana owuwo waliwo olugero lugamba nti tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi kati yenkola eno ey'amazima ge tuyimiriddeko kwe tutambulira naye nga buli kimu tujja kujja tukikondako ku mitendera mwe tukitadde tukijjeyo abantu bamanye amazima kwe tutambulira ng'omulamwa gwe tuleese mu ddiiro olunaku lwa leero kugambye nti ebibiina by'obufuzi biyambye eki Buganda teekako nti ddala biyambye eki Buganda ddala nga twogera amazima agajja okutuwa eddembe ebibiina by'obufuzi biyambye eki Buganda ebibuuzo bye twagamba ti ddala Abaganda abali mu bulumi nga tunoonya okutaasa ensi yaffe kati kyatutunuulira oba tweyoleka okubeera nga tutambulira mu bibuuzo tube nga tubimanyi abaana baffe bibagenda otubuuza tugenda baddamu tutya kati kyekiseera tukisaasaanya eri Abaganda bonna gye bali mu nsi bakimanye nti Omuganda olina okutambula n'ebibuuzo ku mbeera eno gye tulimu mu nsi yaffe ebibiina by'obufuzi biyambye eki Obuganda twali tufunye ekiseera ne twebuuza ebibiina by'obufuzi gye byava kubanga oyinza okubeerawo nga ggwe obigenda mu bugenzi otaba naye nga tomanyi gye byava ng'okituuma erinnya Uganda kikola bubi abantu byonna biwulire DPCP NRM simanyi byakoze bitya UPC naye ng'ekitebe kyabyo kiri wali mu Buganda ekyajjanga Kabaka yekka bakiyingizaamu enkwe ne bakikyayisa Abaganda Omuganda ne yeeyongera okikyawa olw'ebikolwa lwe bwakisimbamu ne kikola nga Omuganda yali akyagadde naye ebyo byonna twali tubitunuulidde wabula twakikyawa bukyayi ng'Omukatuliki bwe yakyawa Kabaka Mwanga naye nga wali weebuuzizza lwaki ddala kino kyakolebwa by'ebibuuzo bye tutambula nabyo mu mulamwa guno mu mbeera gye tulimu mu buzibu bwe tulimu mu ttemu lye tulimu mu kubonaabona kwe tulimu mu kuwaŋŋanguka kwe tulimu mu nsi yaffe by'ebibuuzo bye tulina okutambula nabyo lwaki tuli ku mawanga nga tetuli mu nsi yaffe Buganda tutunuulire empagi ekyo zonna tujje nga tuzijjayo kyankugambye nti twali tufunye ekiseera ne twebuuza ebibiina by'obufuzi gye byava
Abaganda twebuuze tumanye ebibiina by'obufuzi byajja lwa nsonga ki? Kuno ebibuuzo byonna obiteeke mu ngeri gy'oyagala obiteekamu, byajja lwa nsonga ki? Nga tumaze okutegeera gye byava, era twebuuze, tugenda mu maaso n'okwebuuza, baani abaabireeta? Baani abaabireeta? Kubanga tebyaliwo. Obwakabaka bwaffe si bwakusimbira layini 10 bululu, si bwakuvuganya, bya butonde. Bwa butonde bulina ennono zaabwe, naye nga bwali bulina emirembe. Naye bwebuuze ebibuuzo ng'ebyo, baani abaleeta ebibuuna by'ebyobufuzi? Era baani abakulembera ebibiina bino okujja mu nsi yaffe Buganda? Ebyo n'ebibuuzo biri ku ffe. Kati weebuuze kyera baani abajjumbira okubiyingira? Obunnanfuusi n'enkwe zitandika n'okweyagaliza, okubanga wekkusa wekka olwo biyingidde ensaalwa. Ebyo byonna bigira mu bibiina. Kubanga bw'oba olina ebintu ebyo oba olina okutabulatabula kakube maka. Oli ayinza okujja n'abatabulamu n'abatabula n'abaana yembeera kati eri mu nsi yaffe. Oli n'atabula abaana, n'atabula omukyala, n'atabula kitaabwe, okukakkana nga batteŋŋanye. Ekitaaliwo. Naye byavaawa bye bijjira mu bibiina ebyo byonna. Ebibiina byaleeta obubonero obutubonyaabonya n'okutuuka ku kiseera kya leero. Kyekibuuzo kye twobuuziza ti era baani abajjumbira, abaabijjumbira okubiyingiramu oba okubiyingira, okutaataaganya enfuga yaffe eyali etambulira ku bwakabaka bwaffe. Kubanga byajja lwa nsonga. Ebibuuzo biri jangu ng'obisengeka bulungi nnyo, tujja kutuuka ku kigendererwa. Twabagambye nti bassemiramo n'emannamiramwa batuula ku nsonga zino, naye nga si ze zenkomeredde. Gwe naawe jangu twesomese ebitatusomesebwa, tubeere nga tubitegeera, ebintu ebizze bitusuula mu nsobi nga bitutwala mu ntalenfu. Kyangu tubibeere nga tubyogerako. Yengeri yokka gye tugenda okutaasaamu ensi yaffe Buganda, tubenga abaana n'abazzukulu bajja gyesiimiramu. Ebibiina byajja okutaataaganya obufuzi bwa Buganda obutonde. Abaganda tulina obutatya mazima, tugayimirireko nga tukakasa ebigambo bye twogera eby'amazima. Tugayimirireko amazima. Byebigenda okutuyamba okununula Obuganda, gegagenda okutuyamba okununula Obuganda mu lutabaalo luno lwe tulimu. Abaana baffe n'abazzukulu basobole okufuna essanyu mu nsi yaabwe. Ge mazima gokka ge tulina okutambulirako, nga tetugatiiririra, wabula nga tujja kukoona buli kimu kyonna kakibe nga kyeyita kwokya waggulu kitya, tukibategeeze. Emiramwa gino tugisuula ku ma YouTube, tugigenda gisaasanya buli ngeri yonna. Communication zino zajja kuma siddi tuzifulumye. Omuntu ogituuleko nga owuliriza oluyimba, owulire ebigambo by'abassemiramo ne bannamiramwa abatuula ne bakwataganya endowooza.
bino ebigambo byakweyagaliza si bya muntu omuntu alituddeko muntu wabula tufenna tukuŋŋaanya endowooza ne twebuuza nti amazima geegalwa. abo abeesomesa eddiini abeeyita bannaddiini be baali badde bakola omulimu guno gwe tukola ogw'amazima, naye nabo bajja n'ensigo ey'obunnanfuusi ey'enkwe ey'okweyagaliza bo bokka, bateekawo obuteesi bubbo ne basolooza ssente z'abantu. Ebintu bino bye tujja twogera. Enkola y'ebibiina omulema gwaffe gwe tuliko, ebibiina bya bufuzi biyambye eki Buganda?